Why? Why do they want us to be visible? We're elected leaders. So they want to go and show that they care more about those people than we, whom they elected. This is wrong, and we shall not accept it. So we want you to acknowledge our work, and the appropriation is our business. This is now a judge appropriating money from the court. Appropriation is for Parliament. That's what the Constitution says. But a judge is sitting in the court saying now he's appropriating. So this is an attack on Parliament by the executive and the judiciary. So I wanted you to know what is happening. And now, for a change, speak the truth, because the information is here. 10 billion. 10 billion. Next week we are going to read the other supplementary where we have given a 400 million in classified expenditure. We shall give you the other supplementary. Billion. We shall give you another supplementary. Today I want to talk about the COVID supplementary. So that's what I wanted you to know. So we hope that you'll be able to broadcast what we have said, because sometimes you hide what we have told you because you don't want to be associated with it. This is the truth. This is the truth. Because it's on record. Yes, we are also concerned that we are being attacked by the executive, and we are going to take appropriate action on that issue as well. We are 3 arms of government. We all have our responsibilities under the Constitution, and we are carrying out our responsibilities. So there should be no undue interference in our work, as long as we follow the Constitution. We have time. Now they say they want me to speak in Lusoga in Uganda. Okay. Kakati tuli wano ku Parliament. Nga kati ku Parliament tuli benyamivu nti okumala kati weeks 2 abamawulire aba government ya wakati abekibiina ekiramuzi batuliko batulugunya. Naye nga ebintu byaffe tugikola nga tusinzira mu Constitution, era newunya nnyo nti abantu bonna beesibye ku bitundu ekisonga y'obuwumbi 10 ng'ate ssente nnyingi zetuyisa wano naye teri azirondoola. Teri azirondoola. Kati njagadde okubasomerako essente ze twayisa nga zitambula n'ezo obuwumbi 10. Buli district eya Uganda yafuna obukadde 165. Buli district zi 135 zonna zafuna obuwumbi 165. Lwaki terabwogerako? Lwaki temwogera ku ssente z'omwe abamawulire? Ministries, office ya president twaba obuwumbi 15 teri akyogerako. Office ya prime minister twaji obuwumbi 59 ogula emmere. Simanyi bumanyi nti ze zaagula emmere envundu, naye ekyo tekibakwatako. Emmere envundu mulyoke temugifaako. Amata agali expired ge bagabira abantu, ezo zonna ssente zaffe, naye temubyogerako. Mubyogereko nabyo. Ministry of Defense twaji obuwumbi 29 teri akyogerako. Ministry of Health yajjanga esabye obuwumbi 62 ne tusalawo nti tugiwagire kubanga yalina obulumbo gw'amaanyi, ne tuba obuwumbi 94. Ministry of ICT bajja wano nga basa obuwumbi 14 bagenda kutimba bipande mu luguudo mu Uganda yonna. Ne tuganda naye abantu abagenda kusoma ebipande bali mu maka gaabwe. Ebbaasi tezitambula, emmotoka tezitambula. Ani agenda kusoma ebipande? Ne ssente tuzigaana.
ne tubaako obuwumbi 6 ntewaako obuwumbi 6 naye ku ssente ezo obuwumbi 6 nammwe ab'emidiya mmwe mwafunako obuwumbi 3 ne UBC nefunako obuwumbi 2. Immigration Control Board akawumbi 1.7. KCCA twagiwa obuwumbi 2. Uganda Police Force twagiwa obuwumbi 38. Uganda Prison Service twabawa obuwumbi 4.3. Eso bilioni 4.6. So nga bwe sako district zonna milioni 165 buli district. Buli RDC yafuna milioni 5.5. 5.5. RDC atali mulonde. Naye tembuyogerako. Kakati ekitongole kiramuzi fenga parliament tufubye nnyo obutangira mu bintu bya kooti. Tetuletangako wano kiteeso ffe bennyini okutyobola kooti tetukikolanga. Era bwe bagezaako nti eyo temugendayo si byaffe. Naye omulamuzi n'otuula first baali baagala kukola gundi expert Justice Nambayo, what's her name? Nambayo. Bakola mu Nkukutu ne Karuhanga. Wabula kuko tebali mutaka ne balo ze balese zikwata ku parliament. Kukubira abantu office muti waliwo kye balese wano. Omulamuzi ngali mu Nkukutu. Nabakiise. Okufalinga omusango bagusale nga tetuliyo ate nga tutegedde. Kakati batwala omusango ogwo esente ze banoonya twasasula dda. Bagendayo nga 21 sente twasasula nga 17. Kyenava mbaga nti ekintu kye munoonya tekyaliwo. Naye nagenda mu maaso naga nti kakati obanga tekyali mu commission kanoonye ba members. Mu kusaba tekwali mu kigamba nti noonye ba members basasule sente. Naye omunafuzi n'akyetuma oyo Nambayo. Kakati balina application endala ya injunction yabadde yajjo. Basomye mu poza yaffe atuga nti bannange ensonga zimwesibako tezikyaliwo. There is no subject matter for injunction. Baga nti okay tubyetegereza omusango tugujjeeyo. Karuhanga n'Oduru ne bajja omusango gwabwe jjo mu kooti the withdrew. Kyatawunyisa nnyo nti omulamuzi mufo kyogga nti matter has been withdrawn goodbye. Ate adda mu birala nti ate nange nyongeddeko ebiragiro ku ssente. Ebiragiro biva wa speaker, biva wa president, biva mu kooti on the same money. Tenda buyinza ku appropriating a ssente naye atudde eri nalagira wano zitwale wano kola bwoti. Complete unconstitutional. Abantu baffe twabaddeyo ne Attorney General n'awakanya n'abaga nti twabadde mu kooti balina bajjayo omusango. Kati wasaze ng'osinziira ku ki? Case has been withdrawn. So what is the ruling about? Yali baddaga ati case withdrawn, have a good day mugende. Ne nayongeramu ebibye. Ne twemulugunya, ne tuwandika ebbaluwa wa registrar, tuvuga nti kola order refreshing ebabadde mu kooti sibigo byalowoozezawo ng'olukyembayo. Bye tuliko kati. So twamulugunyiza nga parliament, twemulugunyiza ng'ofisi ya Attorney General, era tugenda kubigoberera tulabe nti order nayo emenyebwawo kubanga ina Oluganda lwange olusu lubula. Naye it's eri awo bwetyo. Okay, kakati njagala okakasa abakiise. Don't panicking. Muli bambi ba parliament. Obuyinza bwaffe n'obuvunaanyizibwa bulano mu parliament. Ensonga zonna tugenda zikola okutemupanickinga. Kuba tutamanyi tukole president yagambye, tukole n'omusi bugambye. Nabala okubawa guidelines. Nasomera ali mu parliament musana.
Ntesa nti following guidelines zenawa mu parliament temutatagana na bintu birala. Temutatagana na bintu birala. They should follow my instructions. Because they are based under the Audit Act, they are based on our rules of procedure. How will the judge receive our accountability? How do we go to the registrar in the High Court to account there? No, they should follow the guidelines of the Parliament. Because the channels of communication and accountability are here. The accounting office of Parliament is here. Our cows are near us. Yes. Okay. Kale. Mwida kumara kwa magizo lari. Ne curfew. Eh? You can go home. Oh, okay. Mpera ano bana tulano ku Parliament ndiyo n'abakise niba commissioner of Parliament. Ndikwenda bwa kwogera ku eri eggwanga eri ku bintu ebiri kujja mu maiso. Kiri kuboneka nti ekitongole ekya gavumenti yagati n'ekitongole ekiramuzi bali kwegeza ku okutusaanyawo nga batundigiriza. Aye olwaleero nenze kwogera ku bintu bibiri nti omusango abakiise gwe batwala mu kooti ogwabira Parliament gwajayo nga esente zebenda okuwamba dajaira esente abamba twabasasula nga 17 April bano bebeda kwa bino olulala okujja mu kooti n'olwekyo nga tiyakaliwo kintu kye bayabira dadi zimaze okuweebwayo era kyenewuunya ino nti omulamuzi yakoba atyo badizirawo badibye banoonya abakiise twakitakanya aye nga bali basabye n'ekiragiro ekindi kye beeta injunction bw'okwemereza ebintu byonna byonna mpano bwe twayira mu okusaba kwe twakwira mu ife nga Parliament bagira okusoma mu mpoza yaife babona nga kyakaliwo kye bagoba omusango bagutoolayo mu kooti bagutwaireyo bakomra muzinti mperano gaza kyetugoba omusango tugutwaireyo twewuniza ino nti omulamuzi ng'amaze obukanti omusango guweire omukyofu kyokuba nti bana bukali musana mugolole kabiri yamaze yara kumbali yawandika ekiragiro nti kabiri ndikulondola sente muzikole muti omusango guzirawo oli kusalawo kuki ate oli sembo bwenkozesa ekigambo kire ekindi ate wakati speaker ayogerawo aye ebintu byaba bityo so anyway twemuluginisa twandika registrar twakola nti order eya CMBA yafulime ezira mu kigambo kya withdraw ate nga nekyabaire ekikulu tiyabaire okuwoza kubanga kati ife tukayenda tukajja mu maiso na musango guno azira nsonga etwala mu maiso babivaamu ayi kabiri yalondoola yakati waire muviiremu era kano nongera okunonya abakiise so twemulugunya twandika registrar twamukwati omulamuzi ali muwandike order agiwandike bulungi ng'agiwandika okusinziira ku kyabaire mu kooti nti bali batwereyo omusango withdraw akite mu order ye mpa naira ku byesente kyewunisa ino nti abantu bonabona bali kwesiba ku bumbi 10 n'akalala akawumbi aka 10 kaida n'esente edindi era gye twakolako ndikwenda wakubasomeramu ate weekend adakubongera supplementary ini mbarage sente ejja mu government demutali kulondoola ndakwongera okuba esente edindi ayo olwaleero kankome kubyanankani kubya sente za covid ekisooka mu supplementary eyo buli district twagiyo obukaire 15 district 35 so buli district yafuna milioni 15 buli RDC yafuna milioni 5 burabona mu Uganda bafuna ndeda mafuta buli district milioni 18 edogula mafuta mu supplementary eno aye ezali dogera ku mwena amawulire musirike mperano mu sente edo nga tumaze okuba ba district kamba somere de twatwala mu government
Office ya president twajiwa obuwumbi 15. Office ndala ya president buwumbi 15. Twavaawo office ya prime minister twajiwa obuwumbi 59 n'obuligula amata agali expired ago ge bagabira abantu n'agaligula ebidantala ebivundu. Aye ezitafaayo ku imwe muli hape ekyo tikibagemaku naire imwe abamawulire tikibagemaku obuwumbi obwo 59. Ministry ya defense twajiwa obuwumbi 29. Ministry ya health baidanga basabye obuwumbi 62 twakati be mwene mufunage mauna health kajongere sente twatematema kuba n'abandi twabaga obuwumbi 94. Aizirako bakwati webale izirako wakati bana mwebale. Twavaawo ministry ya national guidance yaidanga etusabye obuwumbi 14 nga benda kuzimba bipande ku luguudo byomunasomanga nga mulitambula. Ayi twakoba nti abantu abajja okusoma bali mayumba emotoka tidikatambula ebasi tidikatambula abantu bakakola nani najja okusoma ebipande ebyo twadiroba twabawa obuwumbi 6. Ayi ku buwumbi 6 ogwo imwe abamawulire mwena mwafunako omugabo obuwumbi 3.5 bwobwaja mwimwe aba media. UBC twajiwa obuwumbi 2. Bwe tuvaawo immigration board twajiwa akawumbi kalala 7,000. Kampala State Authority twajiwa obuwumbi 2. Uganda Police twajiwa obuwumbi 38. Uganda Prisons twajiwa obuwumbi 4. ESO twajiwa milioni 460 million. So buli ebitongole bingi bafuna sente. Aye abantu bekalangula ku buwumbi 10. Lwaki timulonda sente dino? Lwaki musirike? Ate sabiti aida ndakwida mbasomere dindi edisinga kunigano tuna mudirondole. Ayi ndikwenda bakakasa nti abakise tibayenda kulya sente. Abakise nabadaga n'abantu maka gaibwe agomu Kampala agomu byalo singa tubalaga messages da fediri ku masimu ku message 10 omwenda disaba mere abandi basaba bulezi abandi basala school fees. Of course etumwire ku school fees kubanga abati bali kusoma ayo olunamala mwidaba bonanga baidi. So titwali tujja kwedarabya in any case twatandika okuspeninga sente ira ngali supplement ne kali kuida buli mukisasi ali ano yasukira milioni 3 batusaba ambulance daife minisa PS wa health yawandikira kraka era najja nalanga mu house ntibana mbuwe wa ambulance daife je kole mirimo ja covid ambulance daife twadigula abakozi baife maintenance yaife amafuta gaife tichukanga kuba kise kuno nokuli the isolation centers kama nti agitawanga zita munamere abakisa abandi nabere bali abantu mu isolation centers bitundu byaife bali masomero gaife uli mukulembeze emere. So eyo nenanka nentegeka yaliwo nti abakisa tubagemereko. In fact bali bantu bali betaga sente zisingawo atu akantu mugebenga kwano mutambulenga kunedo bwetuyiye ebintu ebindi. Aya abantu bekalangwa ku sente bade kalangula ku abaliko kalangula na bidura amatamba gwidero bintu balire baliko bikwabika lwakuna na sente da Uganda, you know. So tubese okubasaba nti bana obanga mulukenda okwogera amazima mwogera amazima ayi mwogere for everybody mujye mpana mwogere ku sente tana demba akobeire deso mirwari mujye mudogere ku mbabuze muri dekozesa mutya ido na baire kamuli bazira protective figures they don't have. I was in Kamuli yesterday bazira
Let's try the way right in Karukutuka. Follow up on that one. Yes, Mugabe. Oh, Wanagi, it's coming to curfew time. Okay, I'm here with the parliamentary commissioners. We are concerned at the attacks on Parliament, both from the executive and from the judiciary, and wanted to set the record straight. One, on the issue of the COVID money, to make it clear that it is not only Parliament that received money. I have enumerated the sums that were appropriated for different departments and institutions in this country. So I want to ask you, the press, to follow up, and the public, follow up on that money. Don't concentrate on Parliament. I also talked to them about the judiciary, which is trying to undermine Parliament. Yesterday, a judge appropriated money. Imagine a judge sitting in the court appropriating money. There's no authority. He cannot. So, interestingly, yesterday, Honorable Karuhanga and Odur withdrew their application for injunction. Yesterday in the court, they withdrew it because they could not proceed. Instead of the judge writing clearly that the matter has been withdrawn, maybe there are costs, he proceeded now, not even talk about the withdrawal, proceed now to issue orders on the money. So we have protested to the registry, and we are seeking an opportunity to correct that. But these are the attacks we are talking about between the judiciary and the executive, which are trying to oppress Parliament. So next week, we shall give you more details about money we have been budgeting, so that you can also follow it up. Thank you. I just want to assure the members of Parliament that they should not panic. Just follow the guidelines we issued. Because now there are 3 sets of guidelines from the judiciary, from the executive. But we issued guidelines here, which fall under our constitution, our rules of procedure, under the National Audit Act.